بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي أرسله إلى جميع ثقلين الجن والإنس، وداعيا إلى الله بإذنه والسراج منيرا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كلام الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته وهو السميع عليم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، إلى آخر الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم نبي صلى الله عليه وسلم مدينة، فرأى اليهود والنصارى يصوم يوم العاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم الصالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. قال قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم. رواه بخاري. أتين الله تبارك وتعالى نجني متنا مجفو أغتني مبكين tumulajine wokitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala asebingane emirembe ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwatulamira okubeera nga twenywereza ku njigiriza ye n'enkola ye, nga yenna ananywerera ku nkola n'enjigiriza ye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam najawuta owonye. Yenna anakuba omugongo oba aneesamba anava ku njigiriza n'enkola ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halakta, azikiridde. Basahaba ridwanullahu alaihim, Allah subhanahu wa ta'ala abasiime, bagawira omubaka lutakuluta. Bwe banyweza okulya kwabwe nga balyanga omubaka, tebafuna ndwadde zitulumye. Bwe banyweza endya yaabwe nga balyanga omubaka bwe yagamba balye, tebafuna ndwadde zitulumye. Bwe beebakanga omubaka bwe yeebaka, tebafuna buzibu mu kwebaka nga leero umma eno abaddu bwe bafuna. Bwe bayambalanga omubaka bwe yabagamba bambale, abakyala n'abaami, baali abaami n'abakyala abaali balinamu esa. Ffe leero bwe tukyusizza ne tuva ku njigiriza y'omubaka, osanga omukyala myaka 8 ng'ayambadde legingi ne katoopu akumba Kampala, naye ng'alina kuba jjajja w'abaana mu kyalo ng'abuusabuusa baani bazzukulu. Naye omusanga mu Kampala naye ayiyeeko meekaapu, eriisa alikubye lipusiikiriza eno, agoba mulembe. Abange tuddeyo, abavubuka tuddeyo, tutunule obuwangazi bw'abavubuka.
abawangala ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama tebajooga Allah nga bwe tujooze Allah. Obwongo bwabwe bwonna babutuuzanga ku mubaka kikyayogera ku buwangaazi bwaffe. Nabbi n'abalamira abavubuka abaali naye omulembe ogwo n'agamba nti mina sab'a, bali mu 7, abantu 7 abagenda okubeera wansi w'ekisiikirize kya arushi ya Allah, watagenda kubeerawo kisiikirize okujjako ekya arushi ya Allah. Mu bo Nabbi alera abavubuka bano n'agamba nti wa rajul, omusajja yenna nga nasha fi ibadati rabbi, omuvubuka yenna awangadde ng'obuwangaazi bwe awangadde asinza Allah tabaraka wa ta'ala. Obuvubuka bw'omubaka, emu ku byatunokolera mu buvubuka bwe yagamba nti inni la usahifa nisa, nze sikwata bakyala ba haramu mu ngalo. Omulabye omubaka yenna yeyita omusunni awakutadde. Nabbi takwata bakyalo bate yakwata bakyala ba haramu mu ngalo. Nabbi n'aleeta obujulizi obulala bujja mu bigambo by'omubaka makulu nti omudde okukwata omukyalo wa haramu mu ngalo, okukuba inchi 6 mu kawompo kyekiri kale kale, zero hausigaalo kuba bakozesa basekretary ku bakama bawe bamaneja, otuuka ku reception atuukira mu ngalo. Haji naye mumativu nnyo omwana we yasoma receptionist, naye nga buli client atuuka ku counter bw'ati asooka mukwata mu ngalo. Abange tuddeyo bwe tunaawangala ng'omubaka bwe yasomesa, nahnu minan, tugenda kubeera mu baddu abawangudde. Bwe tunaava ku njigiriza y'omubaka, bannange halakna, tuzikiridde. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga tetunnagenda ku aya gye nkulembeza okkoonako, hadiisi endala ejja ennyonnyola aya eyo ya Aba Hurayra bwe baseerabidde. Oba tusooke ne aya. Allah subhanahu wa ta'ala atugambye nti inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah, emyezi Allah gy'amanyi kwabalira obuwangaazi bwaffe okuli programu yaffe yange neyo, yagamba nti emyezi egyo 12 shahara, giri emyezi 10 n'agamba nti emyezi egyo fi kitabillah, giri mu kitabo kyani, yawma khalaqa as-samawati wal ard. Abavunuzi aba Qur'an bagamba nti embala eyo Allah nga yagitandika olunaku lwe yatonda ensi eno n'eggulu. Mu myezi egyo 12 n'agamba nti minha arubatul hurum, mulimu emyezi egyo ena gya mizizo mugyegendereza abasiraamu. Emyezi gino Nabbi najja nga atunnyira mu hadith emyezi ena, n'agamba nti waliwo emyezi 3 nga mutawaliyat, nga jjo gijja gigoberegana. Tulina mu Dhulqaada, tulina mu Dhulhajj, tulina mu Muharram, gwe mwezi gwe tulimu. Waliwo gwesuulidde omwezi gwa Rajab. Emyezi egyo Allah mu aya eno n'anokolayo, n'afaddala, n'asitula, n'alaga enkizo, n'ajjamu emyezi ena, n'agamba nti emyezi egyo myezi gya mizizo. Akhir al-aya jeggwera Allah subhanahu wa ta'ala n'atugamba nti fala tadhlimu fihinna anfusakum, emyezi egyo temulyazamanyizangamu emyoyo gyammwe. Qatada atugamba nti dhulm oba Allah kyali ayogera omwo n'abavunuzi. Ibn Hajar naye atuwa ebigambo bye, Ibn Abbas naye atuwa ebigambo bye, nga byonna bw'obitunula batuzzayo ku ntegeera nti omusiraamu yenna obunkenke bw'oba obeerako mu myezi gino, ezzambi ly'okolera mu myezi gino ena lizitowa maaso ga Allah nga bwe yazitoya emyezi gino ku myezi emirala. Obwenzi bw'okolera mu Muharram ewa Allah a'zam, bunene nnyo, buzito okusinga bw'okoledde mu myezi emirala. Obulyazamanya bw'okoledde mu myezi gino buzito okusinga bw'okoledde mu myezi emiki, mu myezi emirala. N'atugamba nti emyezi gino tetulyazamanyizaamu ki? Emyoyo gyaffe. Omusiraamu yenna beera mwegendereza, in particular
omwezi gwe mbadde nsinga okwagala gwe mwezi guno gwe tulimu omwezi ogwa Muharram. Sahaba gwe bayita Ibn Abbas radiyallahu anhu atunyumiza hadithi gyenkonyeeko. Sahaba ono atugamba nti kadima nabiyu sallallahu alaihi wasallam, nabbi bw'alinnye e Madiina, nabbi bw'atambula n'agenda e Madiina, yagamba nti faraa, yalaba alyahuda wannasara, yalaba abayahudi n'abaki n'abanaswara. Mama ne yahuda wamama ne naswara. Abayahudi be bani n'abanaswara be bani? Abayahudi be beyita abagoberezi ba Musa alayhi salatu wassalam. Abanaswara be beyita abagoberezi ba Isa oba Yesu. Tebaliwo nakati, tebaliwo ebali. Bano wabasanga nga basiiba olunaku luno, yabasanga basiiba, nabbi ababuuza nti ma haza, kino kino kye musiiba? Ne mugamba nti haza yawmu salih, luno olunaku luki? Lunaku lulungi, lunaku lwa kitiibwa, lunaku lwa bbeeyi. Ne bagamba nti basanga olunaku lwa yawmul ashura, ababuuza nti kikino, ne bagamba nti lunaku lwaki? Lunaku lwa kitiibwa, lunaku lwa bbeeyi. Ne bamuli obuziso bw'olunaku luno n'agamba nti haza yawmu, luno lwe lunaku Allah subhanahu wa ta'ala lwe yataasa Musa banu Israil, lwe yataasa banu Israil min aduwwihim. Allah subhanahu wa ta'ala lwe yataasa banu Israil n'abataasa eri omulabe waabwe. Fenna yali omulabe wa bani Israil tumujjukira, ye Firawuna alayhi la'ana. Bano ne bamugamba nti faswamahu Musa, faswamaha, olunaku luneeno Musa alayhi salatu wassalamu yalusiiba. Bagoberera nabbi waabwe gwe baali balowooza oba gwe bayita nti gwe bakkiriza. Naffe tukola tusiiba olunaku luno, ng'okusiiba Musa kwe yasiiba olunaku luno yali yeebaza Allah tabaraka wa ta'ala omutaasa ku musajja yali afuga abantu olufuga nga lwe tugenda okulaba. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba n'abasajja abayahudi n'abanaswara, n'agamba nti ana ahaqqu bi Musa minkum, nze mbasinga okutegeera Musa, nze mbasinga okutegeera ani? Musa. Faswamahu, omubaka n'asiiba olunaku luno. Faswamaha, n'agamba nti wa amara bisiyamihi. Saabo n'atugamba nti era omubaka n'alagira okusiibibwa kw'olunaku lweno okubeera nga tulukola ki? Tulusiiba. Obulungi obululimu hadithi ya Aisha atugamba nti omuntu abeera alusiibye Allah akusonyiwa amazambi ga mwaka ki? Olunaku lwa yawmul ashura lwe lunaku olw'ekkumi mu mwezi ogwa Muharram guno gwe tulimu. Olunaku olw'ekkumi, olunaku olugenda kubeerawo ku lunaku lwa kumeka? Lunaku lwa Ashura. Yenna abaalusiibye Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwa amazambi ga mwaka ki? Abavubuka tuddeyo tulowooze, tetusobeza Allah mu buvubuka ne tutuukidde wano. Tuddeyo tulowooze bye twasobye Allah nga tannatutuusa myaka gye tuyina. Tuddeyo tujjukire bye tusobeza Allah ofuneyo akadde akakaaba omwenenyereze Allah tabaraka wa ta'ala. Amanyi ne batugamba mu bufunze nti amazambi Allah subhanahu wa ta'ala gaasonyiwa ge mazambi amatono, amma al-kaba'ir, naye amazambi amanene bitawbatan nasuha, go gavaawo na kwenenyereza Allah olwenenya olwaki? Olwannamaddala. Kiki mbadde njagala mu bigambo bino? Mbadde njagala nnyo ebigambo mu hadiisi eno, oba mbadde njagala okusimba essira. Ekigambo kino omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam babani Israil oba abayahudi n'abanaswara kye baamugamba nti olunaku luno lwe lunaku Allah lwe yataasa babanu Israil ng'abataasa ku mulabe waabwe. Awe mbadde nsinga okwagala era wenjagala tutambulize ekyokwejjukiza kyaffe mu lunaku lw'eno olwaleero. Babanu Israil baawangaala nga bali wansi w'obufuzi bw'omusajja gwe bayita Firawuna. Ne bawangaala ebbanga. Firawuna alayhi la'ana awangaala abaddu bano abayisa mu nfuga oba mu mpisa etaali nnungi. Yudabbihuuna abinaa'ahum wa yastahyi nisaa'ahum. Yakwatanga abaana baabwe n'ababaaga nga baddu
abakyala ng'akwata omukyala ne bamukwata ne bamusibe n'okugulu eri ne nfumita ekiso mu bwerere bwe ne bamutta. Yenfuga ya Firawuna gye yafugangamu abaddu. Yabafugira ku nfuga eyabalowoozesa obanga ayagala abalowoozese nti Katonda. Dumu yabuuza nti alaysa li mulka Misiri, siinze kabaka w'e Misiri? Wa hadhihi al-anhaaru tajri min tahti, n'emigga giigino gikulukuta. Musa gy'abasuubiza ebya Allah wammwe giriwa? Firawuna ono yali mukulembeze omulyazaamaanya. Allah subhanahu wa ta'ala wa nuridu an namunna, Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza, yayagala awe, yayagala ateeke, yayagala atebenkeze bano abaddu abaali banafuyiziddwa, abaali balyazaamaanyiziddwa. Allah subhanahu wa ta'ala amalirize nga abafudde abawaggulu a'imma nga be bakulembeze, wa naj'alahum alwarithin, abafuule nga be basikidde obukulembeze bwani oba okufuga Firawuna kwe yali afuga. Allah subhanahu wa ta'ala atunyuza mu Qur'an yagamba nti wa Qaruna wa Firawuna wa Haman mu surati al-Ankabut yagamba nti walaqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ard. Musa alayhi salatu wassalam yabaleetera amateeka amannyonnyofu bategeere Allah subhanahu wa ta'ala, bamwawule ne beekulumbaliza ku mateeka ga Allah olw'obukulembeze Allah bwe lyabawadde ne bagagaana. Ne Allah yagamba nti fakullan akhadna bidhanbi, buli omu ku abo namukwatira ku zambi lye. Qaruna yali finance minister wa Firawuna, Hamana yali prime minister yamutuula wano, Firawuna ye president yatuula ku ntikko. Bonna bwe baagaana amateeka ga Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ahlakahum. Kyekyo okuyiga omusiraamu oba omukkiriza kyojjaawo ti Allah subhanahu wa ta'ala tayina munene, tayina wa bbeeyi, tayina wa kitiibwa, tayina bonna be mulabanga babbeeyi duniyawi mu duniya yammwe muno, maadaama ebbanga lye bamala nga baganya amateeka gani tebalina buzito mu maaso ga Allah. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza mu surati al-Qasas abalago ba Firawuna bano emabega wa aya zino baamulagula ne bamugamba nti Firawuna waliwo omwana alabika nga agenda kuzaalibwa atwale obukulembeze bwo. Entegeera gye yali ategeremu yali ya kishiriku. Abakulembeze batono nnyo okuggyako Allah baasaasidde abatalina mulugube gwa bukulembeze, ng'atuuka ku myaka gyatuuseeko n'agamba alhamdulillah kampumulire wano wewuunya Mandela ku myaka gye yali alina n'obwagazi we yali alina ku bantu be yali akulembera, naye yatuuka n'awanika n'agamba mmaze, n'afa nga musajja wa kitiibwa eri abo baalina ekitiibwa oba abalina ekitiibwa gy'ali. Tutegedde bulungi? Firawuna ng'omukulembeze ow'omulugube atategeera Allah n'alagira n'ayisa order from above, teeka livudde mu constitution ye, mugende nga mutta buli mwana mulenzi yenna azaaliddwa. Naye ng'obwongo buno bumulaga nti bw'anaakola ekyo agenda kukuuma obukulembeze bwe, president agenda kuvaako, agende ngatta buli mwana akoze eki. N'alagira ne batta omwana abalenzi guno omwaka oguddako ne babaleka, ne babatta guno oguddako ne babaleka, ne babatta guno oguddako ne babaleka. Embeera n'etambula bw'etyo. Maama wa Musa alayhi salatu wassalam, mukyala ali lubuto, agenda okuzaala omwana ng'omwana gwazadde nga mwana mulenzi. Naye ng'etteeka eryazze ekikwekweto ky'abaana baki? Baana balenzi. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza mu surati al-Qasas wa awhayna ila ummi Musa an ardi'i, yamuwa obubaka oba yamussaako obubaka n'amuwa ekimu ku bibiri, n'amugamba nti omwana ono muyonse. Ekikwekweto kyakutta. Ne Allah obubaka bwamusizzaako amuwa okumanyisibwa nti omwana ono muyonse. Naye fa idha khifti alayhi, bw'obanga owulira ng'otidde toyinza kuyonsa mwana ono, fa alqihi fil yammi, mukwate omuteeke ku mazzi. Inna radduuhu ilayki wa ja'iluuhu min almursalin, omwana ono ngenda muzza gy'oli nga mutadde mu babaka.
Allah subhanahu wa ta'ala omukkiriza uketujjawo Allah subhanahu wa ta'ala la yukhlifu al-mi'ad tayawukanuna ndagano ye omukyalo ono Allah mu options bbiri nga sinyangu nga option esooka amugamba nti omwana ono muyonsi babaze wa neighbor ogenda okuba wa mukwano gwa kasimu nga naye bamubaaze ogenda okuba emulago nga bakabaaga munaana ogenda okuba simanya wano kawempe wa muwabakyala nga bonna abalenzi abaliwo bagyeko emitwe neggwe nga bagamba nti owo mukole ki Allah subhanahu wa ta'ala amanye ebitonde bye binafu takalubya kitonde n'akiwa entegeera ey'okubiri oba oliawo kale gye kinaasobola n'amugamba nti omwana ono mukwate omuteeke kuki ku mazzi omukyala agenda okuweyinga ebibiri ng'ekyokukwata omwana ono muteeka ku mazzi kiri kizito aluke ekikapu kye yaluka si lyato si mmeeri n'akwata omwana ono n'amutuuza ku mazzi bw'akwata ono omwana n'amutuuza ku mazzi agamba kali kagaana ka Musa akawala ke yali ayina ko kawala tebakayinaako buzibu n'akagamba nti genda ng'olondoola omwana ono amazzi gye ganaamutwala ojja kudda okole ki omukyala ono afunamukko comfort nti omwana wange kale ali safe Allah subhanahu wa ta'ala okola ekinene omukkiriza kyolina okufumiitirizaako ennyo avuga ekikapu kino omuli omwana omukyala amanye omwana awonye kenamutadde ku mazzi omwana wange ali safe ekikapu kino nekiseeya ku mazzi nekiseeya nekiyingira mu lulimi lwa Firawuna vvu si gye babadde bamuddusa nekiyingira mu lubiri omukyala ono gy'abadde alowooza nti omwana akoze eki awonye yewali oda gye yavudde mu state house yewavudde oda y'okutta mukyala wa Firawuna abaali waali bamuwujja akawewo kava ku mazzi ng'ekikapu kijja kiseeya mpola mpola ne kiyingira we yali vvu abamba bakikwata bakitwala waali bagenda okukituusa waali okusumula bw'ati ng'alaba omwana agenda okubikira bw'ati obwerere bwe nga mwana mulenzi Firawuna ababuuza nti omwana aliwo batakuula omwana babikula ng'omwana mulendaga yono omwana yennyini abalogo bange gwe baŋŋambye oyo n'omwana omukyala agamba Firawuna alayhi la'na yamugamba nti qurratu aynun li wa lak omwana ono nsaba ajja tutebenkeza amaaso tujja mufunamu essanyu abeere omwana waffe tumutunulengako asa an yanfa'ana omwana ono oba oli awo anaatugasa aw nattakhidahu walada oba tumufuula omwana waffe nze naawe tetulina mwana Firawuna olaba otyo omwana ono lan taqtuluuhu temutta Allah subhanahu wa ta'ala ina mu mannya ge bayita al-Kahhar mukassi Firawuna n'obukambwe bwe yali ayina mukulembeze president nze ŋŋambye Allah talina nze ŋŋambye mu bukulembeze bwe ng'omuddu bw'anaayimira wayimiridde n'agamba nti ŋŋenda basi bamuvundire mu kkomera ŋŋenda basi bamayisa abasiraamu mbagumya eyo si aya si hadith ffe tusinga okutyeba aya kuba aya tekyuka aya tekola ki waliwo emabegako mu taarikhi wa Uganda Nasulu temwamulyako taata amumanyi yafunako oda ya kalabba kumutuga omanyi akalabba waali nakati waliwo ayina okusalawo okusembayo kibona Allah abuuza abakkiriza mu abasiraamu nti wama lana alla natawakkala ala Allah mubadde ki abateesigamira Allah in yansurukum Allahu fala ghaliba lakum yagamba nti singa asalawo abataase basiraamu mmwe teri yayinza bbawangula wa in yakhdhurukum nagamba nti ate singa mbavaamu faman dha alladhi yansurukum min ba'di ani gomanyi yayinza obbataasa atali Allah nawunzika aya ng'asika obwongo bwange naawe nagamba nti wa ala Allahi falyatawakkali almu'minun omuddu amanyi nti mukkiriza weesigamirani weesigamire Allah mama wa Musa yeesigamira Allah Firawuna akwata omwana ono omukyala Allah amwogeza ebigambo amukaka amugamba nti kale tumuleke omwana ono abeere wano mwana wange era amuyita mwana we nkola y'Abawarabu balina abakyala abaalingawo omulimu gwabwe kuyonsa baana
baleeta abakyala abo omwana wa nnaku si wa wiiki nnaku lumu bbiri yamuzadde ekikwekweto kya basala omwaka ogwo baleeta abakyala abayonsa Allah kyonsooki al-Qasas yagamba nti yakwata omwana ono n'amusiba olulimi luno nga tayinza kuyonka mukyala yenna ku bakyala be baleeta nga buli mukyala amuteeka ku bbeere omwana tayonka kano kaganda ka Musa tukajjukira gye twatandikidde ko bwe kajja ne kalaba ekikapu nga kiyingidde mu lubiri nako ne kajja ne kayingira mu lubiri ne kalinda kalabe biki ebigenda mu maaso agenda okulaba beekulukuta banoonyeera omwana banoonya akaana kabagamba nti abange hal adullukum mbabuulireyo famire gye mmanyi oba omuntu gwe mmanyi ayinza obbayonsereza omwana ono Allah subhanahu wa ta'ala asiba entegeera y'abano bonna abaaliwo obuteebuuza nti naye omwana ono amanyi ayinza okuyonsa waawa bonna babuguma obugumi leeta yonsa oyina yonsa leeta yonsa bw'atyo Allah akaana kaddayo kagamba mama nti maama ekiriwo banoonya ayinza kuyonsa mwana bagenda musasula ne security kweri agenda kuyonsa mwana wa president wa kabaka omukyala bamuleeta mu bitiibwa beeze kubo mukyala abadde mulimi weeri mukyala tamanyiddwa abeera eyo ennyumba gyasulamu eri ku ruku era atera omukuba nga bamukima mu bitiibwa nga bamuleeta mu lubiri omukyala amubuuza nti oyinza okunyonsereza omwana wange n'amugamba nti nnyabo ngenda gezaako ndabo bansobola okukola naye omukyala ono essanyu lyawulira nga alabye omwana ono kuba okuyingira kw'omwana ono mu lubiri yali afunye okutegeera nti omwana awedde naye nga yaqiini mu Allah aba ali awo akwata omwana amuteeka ku bbeere ng'omwana akola ki qasasa al-Qur'an ng'omwana ayonka nga bamugamba nti mukyala omwana ono tugenda mumukuwa omutwala omuyonse naye ojja mumuzanga wetumwagalidde omuzzi omukole ki nga bamusasula security ku mwana kuweeri omukasi Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti wahuwa ala kulli shay'in qadir n'abakaka ne balabirira Musa ne balabirira maama we ne famire yonna nga balya bulungi banywa omwana ono amala okunywa akuze bamuleze ebbanga maama agenda okulaba ng'omwana ali safe avudde emyaka gino egyeraliikiriza avudde kuyonka amukwata amuweereza wa mu lubiri eddeyo awangalireeyo tatalumibwa nsi tabeera eno Firawuna mumativu nnyo nti omwana ono gwenkuza mwana ki abakulembeze balina ekyokuyiga ekinene mu kyafaayo kya Firawuna naddala omukulembeze alina amagezi Firawuna gwalera Allah gwagenda okufuula ensonga bano bonna batunuulidde ebweru basse tebabalwa naye ng'agenda okufuuka ensonga ali mu nju omukulembeze alina amagezi yalitudde n'afumiitiriza ku kyafaayo kya Firawuna abasiraamu b'e Uganda obusiraamu bwa Uganda nga bufaanagana tudde tutunulye ekyafaayo kya Firawuna tujja kutebenkera Allah yagamba nti walaqad darabna linnas fi hadha alquran min kulli mathal abange basiraamu mmwe Allah yagamba nti yatukubira ebyokulabirako ebyafaayo bingi mu Qur'ani muno twebuulirire obusiraamu bwa Uganda butabuse naye okubutegeera gye bulaga omusiraamu obutaggwamu ssuubi tuddeyo tusome ebyafaayo ebiri mu Qur'an ebyafaayo bijja biddingana Uganda eno Allah tabaraka wa taala agifugisaako omusajja nga teyatuula P7 tetumumanyi amiini naye nga talina yadde ebbaluwa ya P7 n'afuga naye ng'alina bonna abeetoolodde abo bamativu nga n'oluzungu lwennyini talukola ki talumanyi n'afuga omwaka gumu
nafuga 2 3 ayingidde 10 emyaka mwe mu nsingo gimanya bamujjako emyaka 9 bamujjako eyaddako okufuga Lule yali musajja yasomera Bweru Profesa Lule bwe yajja e Uganda yafuga ennaku 63 emyezi 2 naye nga P7 atagituula Allah amuwadde n'afuga emyaka 9 agaba obufuzi ye Allah abanga abakkiriza tudde tunye ekyafaayo ekyo yawmul ashura tutunulidde nnyo okusiiba naye lunaku olulimu ebyokuyiga tulukwataganya olunaku ero n'ebyokuyiga ebirimu tubikwate tubituuze ku byafaayo oba ku mbeera y'abasiraamu mu Uganda ku mbeera y'abasiraamu mu Uganda tuli mu ggwanga ng'omusiraamu tayogera bwe batta basiraamu n'okukwata abase bakwata baki basiraamu omubi musiraamu atawoza atayimirirwa musiraamu okufiira mu kkomera okuvundirayo musiraamu naye wallahi la budda walau ba'da hin Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti la ansurannak omuddu yenna alyazamanyiziddwa malika almulk Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti la ansurannak njabbata tabasiramu mmwe walau ba'da hin ne wanayita emyaka ndemu wanayita emyaka Firauna mutebenkevu nnyo alaba talina mutawaana teryamunyenya abaana abasse ateredde mu ntebe alyanga bw'ayagala Bani Israili baddu wayita ebbanga mu bufuuzi bw'ekyafaayo ekyo Musa alayhi salatu wassalamu nomwaba afulumi mu lubiri agenda okusanga abasajja nga rajulaani yakutatilaani abasajja 2 nga balwanagana ng'omu wa mu kika kye ng'omulala si waaki mu kutaasa abaali balwanagana bano 2 ku maanyi ge yali alina mu bbata ewuluzaaki omu n'amusindika n'agwa wansi ne yekkubawo n'afa Musa ekigendererwa kye tekyali kyakutta wabula kwali kutaasa baali bakola ki balwana Musa agenda okulaba embeera ebizze adduka ayingira mu lubiri nga tebategedde ani akoze eki affe era kennyini yagamba nti hadha min amali shaitan innahu aduwu mudhillu mubin Allah subhanahu wa ta'ala fataba alayhi namusonyiwa tekyali kigenderere wayitawo akabanga kyafaayo ekyo tukifunze Musa alayhi salatu wassalam addamu afuluma asanga omusajja y'omu eyalwana luli nga nakati yakola ki namugamba nti wange Musa jangu ontaase wuunazzemu okundi azaamaanya ja kati we yakwata mu kutaasa wano yatandikira ku ono eyayita luli naye ng'amumanya amaanyi galina namugamba nti wayi Musa oyagala kunzita kama katalta nga bwe watta oli bilamu nange oyagala kunzita abaaliwo ne bawulira ebigambo ebyo nagamba nti Musa gwe watta omusajja oli Musa adduka ayingira mu lubiri atuula mu lubiri akabanga katono bagenda batuuza meeting bagamba nti yatta luli twamutegedde ye muvubuka ono ali mu lubiri nga bonna abakulembeze b'ettafaka ne bagamba nti tuttaani Musa tumutte omusajja omu ajja amulabula mugamba nti Musa bonna abakulembeze bonna beekobanye bagambye nti bajja kutta naye fakhruj kwata ekkubo odduka ove wano Musa adduka agende Madian bwatuuke Madian amawulire gaawo mangi Musa alayhi salatu wassalam yagendera mu nkutu 2 tatutte kintu kyonna wadde ekyokulya kiwajja ojja ddusa ali Madian asanga abawala oba abanywesa ebibinja 2 eby'abantu abaali banywesa ensolo zaabwe nga mu bo mulimu avuuka abakirimaanyi boonoonefu ku kyalo tebagambwako nga mulimu n'abalala abawala abaali bazze okunywesereza ki ensolo zaabwe naye nga bali wabbali Musa alayhi salatu wassalam ekyafaayo ekyo mu bufunze asanga abawala wano abuuza nti mmwe nga temunywesa namugamba nti munnaye la nasqi ffe tetuyinza kunywesa nsolo zaffe okutuusa nga bakirimaanyi bamaze naga nti muleete mbanywesereze akwata ensolo zino agenda okunywesereza abawala abasajja ne basitula bino ebiyinja enzi tuzimanyi nze eza wansi babikkako ekiyinja bakisudde nga 8 bakibikkako mugamba nti yeekale jangu obanywesereze weeto ow'amaanyi Musa ku maanyi Allah ge yali yamuwa n'akwata ekiyinja kino omusajja omu n'akizza wabbali bwe yalaba nga asitudde ekibikka kino ng'owakisitudde omu yanoonya waayita n'anywesereza abawala bano n'akwata ekkubo ne bakwata ekkubo ne baddayo
atuula waatudde amugamba nti ya rabbi omulezi wange Allah kyonna kyompa min khairi faqir Allah ndi mwetaavu mu birungi bye kyonna kyompa abanga abasiraamu tulajenera Allah tumugambe Allah okutaasa konna kwotutaasa tuli beetaavu Musa ensonga ze talina kakwakkulizo ke yassawo wakati w'abawala bano nti obbanywesereza mpasaako omu ku mmwe obbanywesereza amanywesereza naye mumpa ku byokulya obbanywesereza amanywesereza naye mugenda kunsasula ki yabanywesalira awo tuyigawo ekyomukkiriza nti abanga abasiraamu b'e Uganda tujje tukole emirimu gyaffe nga tugikola khalisan nga tugikola lillahi tabaraka wa taala tugenda kulaba ku buwanguzi. Musa abulaba atya abaana bano abayamba lillah amalala ajanira Allah mugamba nti Allah nkusaba nziruukirira ndi mwetaavu aba akyatudde bwati mukati bisobyeka ne mu kibira talina wasula talina kyakulya talina kye nga leero abasiraamu b'e Uganda bwe mufaanana n'ebizibu byammwe be bajjudde mu makomera be bajjudde mu makooti be bajjudde wonna be basinga okuba aba wansi be basinga okukkakkanyizibwa tetufuddeeyo naye Musa alayhi salatu wassalaamu yeesigamira Allah asiriikirira ati omuwala yajja nga atambula ala tamshi ala istihya nga ajja atambula ayinamu ensonyi n'amugamba nti owange ssebo inna abi mazima ddala taata wange yad'uuka liyajziyaka ajra ma saqayta lana taata akuntumye aŋŋambye ojje akuwa empeera ey'okutunywesereza. Olabye okutaasa kwa Allah. Omusajja ono amutwala taata we baali bamuyita Shuaib musajja mukulu atuuke wa Shuaib amubuulira ebimu ku bimukwatako n'amugamba nti Musa gwe tofaayo teweetawaanya weetuulire wano oli safe ebyokulya n'ebyokunywa byonna byange. N'amugamba nti naye nkusaba njagala tukole endagaano mbadde njagala nkuwa omu ku bawala bange njagala nkuwa omu ku ki ku bawala bange. Abaana bamugamba nti taata omusajja ono tumusigaze qawiyun amin musajja w'amaanyi ate mwesigwa obwesigwa buno omuwala ono yabulaba atya. Tuddeyo ku kisa Musa alayhi salatu wassalaamu ajja atambula n'omuwala nga amukulembedde ba ahlu siyaru bannabyafe batugamba nti ng'empewo bwefuwa olugoye lw'omuwala ono ekikaaya si sikaate si mini si legingi kikaaya naye nga kimugwako ko bwati n'abanga alaba siga y'omuwala bwekola ki. Musa kyava agamba omuwala nti wange nyabo yimirira nkusabodde otambulire emabega wange nga nze ndi mu maaso naye weetaagisa okuweta ng'oŋŋamba weta kati kkirira kati yambuka kati kkiri kati musajja mwesigwa alongoosa enkolagana ne Allah yeewalira ddala haramu. Musa olulongoosa lwe yalongoosa enkolagana ne Allah yayanguwa omudduukira mu bizibu bye. Abasiraamu b'e Uganda abange tulongoose enkolagana yaffe ne Allah agenda tudduukirira mu bulyazaamaanyi obukoleddwa ku busiraamu bw'e Uganda n'abasiraamu b'e Uganda. Tuddeyo tugogole amayumba gaffe tugaggyemu haramu. Abazadde muddeyo mulere abaana bammwe olulera Allah lwayagala balerwe. Abavubuka tudde mu mizikiti tuyimirizeewo amateeka ga Allah. Allah yagamba nti fala ghaliba lakum okutaasa kwe teri yayinza bakola ki bawangula. Musa agenda awangalye Madian eyo tuveeyo mu bufunze wenjagadde alunda ebbanga lye yalundira ensolo z'omusajja ono emyaka 8 namugamba naye bojjuze 10 saagala kukalubiriza. Musa alunda emyaka gye yalunda 10 bw'amala okulunda sezaala wa muta n'omuwala gwamuwadde n'abagamba nti mugobe n'embuzi ze munaaba musobodde nazo mugende nazo abawo entanda. Musa aba atambula yeeyongerayo eri Allah subhanahu wa ta'ala amugamba nti kati ddayo tovaayo wekka ddayo kime baganda bo abali mu kufugibwa obufuzi obw'obulyazaamaanyi. Musa alayhi salatu wassalaam akwata ekkuba ddayo ewa Firawuna we mbadde nsinga okwagala nga njagala tufune ekifaananyi ekiri awo n'ekifaananyi ky'obusiraamu bw'e Uganda nze n'olunaku lwa yawmul ashura olunaku olw'ekkumi. Hadithi gye twatandikidde babano Israel abayahudi n'abanaswala bagamba nti olunaku luno ekirifuula olw'ebbeeyi gye tuli Musa yalusiiba lwe lunaku Allah
subhanahu wa ta'ala weyazikiriza Firawuna n'ejjeeri n'abataasa ku balabe baabwe. Musa alayhi salatu wassalam bw'akwata ekkubo n'addayo eri asanga Firawuna afuga. Amugamba nti wange Firawuna, wayise emyaka 10 tebalabagana. Amugamba nti Firawuna, Allah subhanahu wa ta'ala antumye nga ndi mubaka era akugambe nti wa arsilni, nta ayagala ompe bani Israili bano mbazzeeyo gye balina okuwangaalira, mbazze waabwe. Firawuna mu bwongo bwe kyagaana okutuulamu yali yatamiira obukulembeze ng'abakulembeze abasinga bwe bafaanana. N'agamba Musa, owange Musa, awalam nurabbika fiina walid walabista fiina min umrika sinin ate wafaalta faalataka allati faalta wa anta min alkafirin. Owange Musa, tewakulira wano? Era abaddu bangi mu bukulembeze bwabwe obwongo bumulowoozesa nti alina okufuga, alina kubeera nga benkana naye emyaka. Naye nga Allah w'obukulembeze gw'aba ayagadde waaba mwana muto. Ya Allah kasitaamulonda. Firawuna okwanukula kwe yasooka okwanukula Musa yamugamba nti owange tobadde muvubuka muto wano, jjojjuuzi wano ojjeemu oyagala bukulembeze mukuwe bani Israili gwe. N'amujjukiza n'amugamba nti tojjukira bwe wava wano ng'ossa omuntu kati ate weetukuza nti oli nnabbi. Musa teyeegaana n'agamba nti bal fa'altuhu, ekyo nakikola nga akyali mu buyabuya nga mmwe. Ne kati gano geekugamba mazima. Allah subhanahu wa ta'ala akugambye nti ntwaba bani Israili mbazzeeyo gye balina okuwangaalira. Ekirala, Allah subhanahu wa ta'ala antumye nkugambe nti ye Katonda. Firawuna toli Katonda. Firawuna yali amatiza banu Israili nga yabagamba yabaliisa yabanywesa era amawanika gaabwe gali mu mukono gwe. Musa alayhi salatu wassalamu amutwalira tawhid, amugamba nti owange ekisookera ddala obwa Katonda toli. Ekyokubiri, bano bagambye nti bampe mbazzeeyo. Firawuna n'atuula mu ntebe ye mu State House n'agamba mwana ono kale olwo gubazadde jjuuzi wa. N'amugamba nti ayogera mu mbeera y'okumukkakkanya. N'agamba nti bano ababaka be babatumidde la majinun, balalu. Amubuuza nti olinayo akabonero konna Musa akakulaga nti oli nnabbi? Allah subhanahu wa ta'ala eri wali amutuma yamuwa obubonero 9 bwagenda okulaga Firawuna akkirize nti amutumye yani ya Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza bingi. Musa alayhi salatu wassalam mu surati Taha nga yamugamba nti wama tilka biyaminika ya Musa hiya asaya, n'ebirala ebiri awo. Amakulu atunnyonnyola omuggugu bwagusuula ne gufuuka omusota akaali kabonero agende nako wa Firawuna. Firawuna abuuza Musa nti olinayo akabonero konna akankakasa nti oli nnabbi? Musa akwata omuggugu n'agukola ki? Agusuula, bismillah, ne gufuuka omusota. N'amala n'agira ati n'agukwata, n'akwata omukono gwe n'aguyingiza fi jayb, si nsawo wabula n'agukwata n'aguyingiza wano mu kifuba kye nga bw'onayisa omukono mu kanzu, n'aguggyayo nga omukono gwakaayakana nga bw'olaba omwezi ogw'ennaku 15 nga gwakoolwaka. Kabonero Firawuna n'ategeera olutamiira lwe yatamiira obukulembeze, obubonero bwonna bwonna nga tabulaba. Kyava agamba Musa ti mbadde njagala tutegekeyo olunaku yawmu ziina, lunaku lwakwolesa nga bw'oleesa eddogo lyo nange ndeeta abalogo bange. Obufuzi, tamiiro, okuggyako Allah gw'aba alitaasizza. Buyinza okulonsa omuddu alina emyaka 7 ng'akyerabanga owa2 mpaka watuuka nga bakulula mukulule siye mugabe yali mugabe ono n'atuuka ne bw'aba atambula bw'ati anogoka n'agwa puku empewo emufuuwa n'agwa naye akyali ku owunga n'oggwamu amagezi. Firawuna yali yawunga nga amagezi talina. Ategekayo olunaku guno obonero mulemye okutegeera. Ategekayo olunaku lw'okwolesa
n'akoola abalogoyi bonna bamanyi abasinga okuba abamanyi bakabwa Kaganda bamutuula Kongo baani ab'ebiseera ebyo buli omu najja n'emigga ebiri oba emiguwa ebiri boolese ani asinga okuba ow'omutawaana leero njagala tulaba ani muwanguzi nze muwanguzi oba Musa ono ne gwagamba Katonda we